Olunaku olw'enkya Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale basuubira okukomezebwawo mu kkooti ey'amagye Makindye okwongera okuwulira ensonga z'emisango gyabwe egyabaggulwako oluvannyuma lw'okukwatibwa mu ggwanga erya Kenya. Kyokka wabaddewo essuubi nti munnamateeka waabwe akulembera abalala Martha Karua anaayogera ekigambo ekisooka mu kkooti ya Uganda wabula lino ligudde butaka. Akakiiko k'ebyamateeka wano mu Uganda kajeemera ddala okumuwa ebbaluwa ey'ekiseera eyamukkiriza okwolesa kuno emisango. State that copies of my practicing certificate, letter of good standing from the Law Society of Kenya were not notarized. And further, my nationality documents and academic qualifications were not attached. You further take issue that my application did not attach Mr. Lukwago's practicing certificate. Rather than use these reasons to decline my application, one would expect that the Law Council would have asked for additional documents. Tukitegedde nti akakiiko kano kamunogeddeyo ensonga mwenda lwaki okusaba kwe kwagobeddwa nga kakulembeza ya byabufuzi Martha Karua byayagala okuzannyira kuno so nga n'okumuwa olukusa luno si kyabuwaze nti naye Uganda tennaba kitundu ku ndagaano ekkiriza bannamateeka ba Kenya ne Uganda okuwoleza emisango mu mawanga gombiriri. Ensonga endala enkulu abakulu bano gye balengedde ye Martha Karua okwegatta ne bannamateeka ba kuno ne balumbagana kitebe ky'essiga eddamuzi kale nga yayolesa obusiiwuufu bw'empisa obwabatiisizza okumukkiriza okukolera kuno. Kyetugamba chairperson tumuwa ekitiibwa Justice Irene Mulyago busungu bwayitiridde mu bbaluwa busungu bwayitiridde omulamuzi taba na busungu omulamuzi akozesa peeni n'amateeka naye ebbaluwa yonna ogirabanga erimu obusungu era ne bagamba ekyasinze okutujja enviiri ku mutwe mu byonna bye bayogedde ekyasinze okutujja enviiri ku mutwe nga batiimu ffenna balooya bagambye nti bwe tumaze okwetegereza Dr. Besigye alina balooya bangi sitwalabyewo special skill gy'ogenda kwongerako. You would imagine that the President of Uganda, Yoweri Museveni, being a staunch advocate of the Jumuiya, and now it is Uganda, treating in an unexpected manner a jurist from Kenya. Karua atubuulidde nti newankubadde ebbaluwa bagimummye mu lukwesikwesi mu kkooti lwakubeera lunaku olw'enkya wakira kuba abalala akaama nga bawoza. Kyetwagala obubakakasa ttiimu malirivu era senior counsel waffe ye Martha Wangari Karua kuba Dr. Besigye we yatukwasa. Tomorrow I'll be accompanying them to court. I don't have to be a lawyer in the case now that I've been denied a license. I will go as an observer and I'll go robed because it's not an offense to wear my robes. Twagadde akakiiko k'ebyamateeka okututangazaamu oba waliwo bannamateeka abavudde mawanga amalala okuwolereza Besigye. Tubadde tetunnafuna sinnamanyaako kusaba kwa muntu yenna mulala oba munnamateeka yenna mulala atali munnauganda ku nsonga y'emu sinnamanyaako oba waliwo omulala yenna eyasabye okufuna ebbaluwa ey'ekiseera essaawa eno wenjogerera bino.